Kitalo nnyo nnyini ddala baganda bange eri bakwano ne bafanzi b'omwami ono amanyiddwa nga Bruno K. Maama w'omwana oyo gw'olaba asitudde avudde mu bulamu bw'ensi eno. Amawulire gagenze maaso n'okubeera nga gasaturatinga. Ankwanirizaako ku Vika Exclusive obutereevu kansubire nti gwe gy'oli bitambula bulungi. Nze ndi mu kwotofuotofu olw'ensonga nti omu ku bayimbi benzize mbagamba nti yakyasinze ekisa wano e Uganda. Mu bayimbi be tulinawo so far. Of course ekyo nzijanga nti bagamba afiiriddwa mukyala we maama w'omwana ono. Ebibuuzo bingi ebizzeewo era nange ebyengenda okubeera nga nkubuuza ate era mbikuwe ne ansa yaabyo yadde sigenda kulinda ggwe ompe ansa. Abebbi oyo gw'olaba ye mwana wa Bruno K omu gw'alina era omwana gw'asinga okubeera ng'akulembeza mu buli kimu. Bruno K tasobola kumala wiiki namba ku TikTok account ye nga tapostinze mwana ono. Ne bw'aba ali mu bizibu bitya ne bw'oba omulabye ali mu ssanyu litya atasobola kubeera nga yeerabira okupostinga omwana we naddala ku TikTok account ye. Lwaki nkitaddeko nnyo essira nti omusajja omukwano gw'alina eri omwana kifumiitirizeemu nti gwe mukwano oguli eri maama w'omwana ono. Of course bw'oba ng'oli muzadde omukwano gw'olaga omwana yes of course mukimanyi ebiseera ebisinga gubeera related ku ogwo omukwano gw'olaga maama w'omwana oba gwe walaga maama w'omwana. Akati mwana mulenzi Bruno K tukusaasirako nnyo kitalo nnyo nnyini ddala. Omukyalo oyo avudde mu bulamu bw'ensi eno obuwooma ng'eppaapaali eryengevu. Naye wandibadde weebuuza Bruno K ennyamba gy'ayambyemu abantu bangi, omukyala afudde atya, kiki ekimusse, ssente ze zalemye. Of course ndabye ebibuuzo bingi eby'abantu naye kangezeeko nkuddemukko ku answers entonotono era ezisobose. Okuyamba guba mutima era mwana mulenzi ono Bruno K kye yasalawo agende maaso n'okukola. Of course tebakikaka era nga wandibadde gwe yabadde yeebuuza nti lwaki bulijjo tokimanyi nti mukyala wa Bruno K mulwadde. Ajjukira nti omwana omulenzi ono Bruno K ali very humble era ebintu bye byakola byonna omulaba nga muntu ali kamu nnyo mukakamu nnyo mu bikolwa bye. Ndowooza ng'oggyeko passion ye ey'okuba nti ayimba tewali kintu ndowooza kisobola kutankuula mulenzi ono Bruno K anaafuuka ow'eddalo ennyo. Era ebiseera ebisinga mwawuliranga nga wabeera yamunyiizizza reactinga kozi nti abantu abasirise abalwawo okuddamu oba okwogera tebamala googerayogera but lwe babeera basazeewo okwogera bambi kibeera kibanyize nnyo ku mutima. So gwe abadde abuuza ekibuuzo ekifaanana ng'ekyo Bruno K obulamu bwe abukuuma nnyo nga buli personal. Ndowooza katugambe nti tetunafuna nnyo information nnyingi yakuwa oba yakutegeeza naye nkusuubiza buli kimu ngenda kuba nga nkikutuusaako. Mumanyi kasita ntandika story ngivaako nga etuuse ku nkomekkerero yaayo era ekyo ndowooza mpeerako obujulizi. Bruno K akutte ku bantu bangi abasinga kumwe mwamulabiraawo ku baana Muwunya Alex Mukulu be yagenda maaso n'okugoba muyolesa ekitone mu mpaka ezo n'abakwatako. So abasinga kumwe we mwatandika okulabira ekisa kye naye bw'onaanoonyereza ennyo ekisa ky'omwami ono Bruno K ojja genda okwekanga nga bambi kyava wala nnyo akutte ku bantu bangi era nga n'enkola ye ey'ebintu bye ebiseera ebisinga ebeera ya kyama tetera kubeera nnyo mu kamera. That's why nti omukyalo ono ffenna tubadde tetukimanyi nti mulwadde maama wa bebi oyo wabula katwongere okusaasira ab'eŋŋanda z'omugenzi, katwongere okusaasira Bruno K mwennyini era tusaasire ne bujja eryo. Omwana ono agenda okukula nga amisinga love ya maama, agenda okukula nga taseka na maama. Omwana ono bw'omulaba ali bright nga kitaawe agenda kubeera nga atandika olugendo lwe olw'obulamu nga teruliiko mukyala muzadde amukubiriza. Kibi nnyo nnyini ddala wabula tugamba nti tewali kijja ng'oba oli awo tekiteekateekeddwa kuva eri Mukama. Baganda baffe abasiraamu bagamba wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kirabika kyekyo. Anyway, munansonyiwa okusekera mu nnaku. So omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwummuze mirembe era agulamuze kisaayo byonna ebyamusobako. Mukama amugondezemu amuteeke oba oliawo mu layini yaabo abali obulungi mu ggulu, amuteeke mu layini yaabo oba oliawo abataayonoona nnyo, era katusabe nti n'ebyonoono by'omukyalo ono maama w'omwana ono omugenzi kati oba omukyala abadde maama w'omwana Bruno K gwalina olwaleero, Mukama anaamutunuza eriiso ery'ekisa era n'amutunuza eriiso ejjogi. Video eno gimpeere like, oli ku Vicky Exclusive. Thank you so much for following up. Mbaagala nnyo mwenna abanjagala, and please follow me on TikTok onkozesa Vicky Exclusive UG. I sign out.